Namutiko y'enkuba afudde emyenga gobagoba mugulu mukiro ekigezezza olunaku olwaleero alesasa abantu mwenda mu disitulikiti 2 ezimu kuzikola ebitundu bya Sebei nga kuno kuliko eya Kwen ne Bukwo. Abasinze okukosebwa mu ggombolola y'ettrikati e Kwen ng'eno abantu 6 bebaliguzeemu obulamu nga bonna ba mu nnyumba emu oluvannyuma lw'okubuutikirwa ebifunfugu. 5 people have been trapped, but as we are talking now, 6 people have been confirmed dead, 2 in the hospital in a critical condition. Hope atwaire RDC wekwena ayogedde ku njega eno evudde ku nkuba etanze ku saa 2 mu kiro okutuusa enkya ya leero. During the night it was actually raining since 8. The whole night it was pouring. Okusinziira kwa RDC amasazi okulikosya ne Mayoko embeera ekyali ya bwerende olw'ettaka ekyabumbulukuka. Even in Chepskunya Town Council, it actually has been flooded. Several homes, also we are waiting for people for concrete information. Several homes have been submerged, properties have been lost. Geoffrey Cherogoyi nga ye ssente wa disitulikiti ya Kwen asaasidde ab'enganda z'abantu abafudde ne yennyamira olw'enjaga eno ebeerawo kumpi buli mwaka. We are informing the authorities that we need a quick response to actually rescue these people. We need immediate items like shelter to help these people tonight. We need food. Moses Makwata akulira ebyobugagga obw'ensibo mu disitulikiti ya Kwen agamba nti abasoba 200 bebakoseddwa. And these particular disasters occurred in one of the homesteads where we had recommended that the community need to be relocated to a safer place. So we appeal to OPM to help us to relocate these people from these areas. Ate abalala 3 bafudde ba musaza lya Nyaiti ne Kisowa mu disitulikiti ya Bukwo nga kivudde ku nkuba era efudde embye. We had another incident, similar incident in Sebei, that Sebei sub-county, Nyamut parish in the Bukwo district, where the same landslide swept the house. Fred Mark Chesang omwogezi wa poliisi mu bitundu bya CP ayogedde ku muwendo gw'abantu abafudde saka balumiziddwa mu kubumbulukuka kuno. Among the 6 people we lost, 4 are family members, 2 parents, a father and the mother, including 2 children. And then the other 2 are neighbors. Nseera kino ebitongole ebigaba by'obuyambi okuli ekya Uganda Red Cross bitandise okuyamba ku bakoseddwa. Irene Nakasita omwogezi w'ekitongole kino ayogedde ku mataba agaguddewo n'embeera egenda mu maaso. Era nga ffe Uganda Red Cross teams zaffe ezidduukirira zatuuse dda mu bifo ebyo okulaba butya bwe tuyambako abo abakoseddwa. Leonard Mukoli yakusakidde eggulu eno ku Bukedde TV.